Together pass. The church chibane chigenda pass. Obadde ogamba registry yonna bagikuwadde. Agamba n'okujikuji mwagala kubba akaluluke. Ensonga lwaki agambye musimbe mugongo mumu buli mufuti yange era ne wafuludde ekyo mulagudde meeting mango and he's not happy with you guys. Manaba bonna bafeeyo omulundi gumbagamba nti akaluka tukakkiriza bonna ne biti mutakkiriza naye agambye ye teyasoma tebabikkiriza ate ne Simbi tabaddeyo abo babiri Simbi naye alina okwogera naye alina okwogera nagamba nti tukakkiriza tukikyusa naye kitwala ebbanga kati buli kaseera bagamba nti muluddewo nnyo ate kino tekimu kikoze kati naffe tulina okusalawo ng'abapolisi boodi n'abaki nekyamani waffe buli omu bwe yakkiririzaamu tulondewo tugambe kino kyekigenda okukola bannange tetusobola kusatisfyinga buli yonna. Obuziba Kingsa abuvaawa is it because mwamuleeta mu kintu nga si mukwano gwammwe oba yajja mu kintu nga bwe baleeta mu kintu buli muntu yenna yajja n'agamba nze kwesimbawo twaleka nga wantu wali open tugamba nti wesimbewo obanga olowooza tosobola. Obuzibu buli kiggwe ng'omuntu asobola olaba nti ono omwana obuzibu buli because is not happy with the cabinet. Nze ku lwange nga bw'oba omusa ngamba nti oba afiiringa tafunye time emala kulichinga abantu bonna bwe buzibu nze ku lwange nti tafunye time kulichinga abantu bonna oba kyekimuluma naye ebirala bino ebyogamba nti registry takirina agirina kubanga yaweebwa ekirala nti byonna ebintu bye sijja kulima tubitunuddemu bannange buli muntu yenna ategere ebizibu bya saha byonna tubitunuddemu era ebimu tubisolovize ebitalina kusolovinga batugamba nti ekyo tukireke kubanga abalala bonna tebakikaayanye kino tetugambe tino after akalulu nga kawedde nga tayise mugenda beera wakajagala n'okuranagana because tasobola kujagalaza kyalo kyonna kuba ayagala nnyo industry naye ate buli muyimbi amuwagira naawe ndowooza mwoli mubawagira saha kati nze bamawa bayimbi oyagala kunkyaya bayimbi bonna abaana bonna bange era bambusa kukikwatagana n'essaha ne bebekulu sisobola kubasalirawo babaana bebakulu baleka ne beekuba bokka bo ne basalawo ng'abaana bakulu ne bagamba nti amanyi ekintu kino kikozebwa era kikola nga mbagambe nti mujje bupolisi boodi omukuomu twogere ffe ng'abakulu tusalewo tubagambe tukolokole mukyamu owulidde naye nze siriiko sayidi jjukira nti ne Sindi yennyini yasookera wange mu studio nga kato bwe kati kakuze nkalaba n'olwekyo nako nkamanyi sisobola Babara. President. Lawyer. Lion, pull up on the camera and talk something. President, sir. Atukoere wano. Atugoba batya. President Sabula. President Tuvewo. Beti kwa beti. Ina mungo katono president. President Sabula. Ebabuzo mufulumya bitono tugenda. Njagala kwogera kikemu bambi. Kyo mulonde wa Sabula. Bigambo bitono tugenda. Kwata bane mukwate. President Olano mbadde. Yaman. Committee nkabadde abrupt batukubidde ku macha. Nenda bango obuvunanyizibwa omunsi obuwummuza nzijeko mu meeting mpulirize era mpuliriza buli kibadde kyogerwa abalonzi bantumye nga baŋŋamba ngeze kugamba abatesitesi bakalu kabeere either ka ballot oba ka mugongo era nga issue gye nazze okupushinga kyezize kyokka okwogerako leero nze banyonnyola nti abalonzi basaba akalu kabeere either ka ballot oba ka mugongo nga bantu akaluka scientific kabatawanyamu bakalabanga akaluka enkukutu so kyemmanyi bakama bange bayinza bakiwulidde katulinde reaction yaabwe kubanga ne babara kyabaddawagira ne fulemu kyabaddawagira ne mukunja kyabaddawagira yensonga lwaki leero wenzize ne kabako kyawagira ne ragapimpi kyawagira nzize ne roya wange mwami Sekanjako
tuwulirize nga tulina amatu abiri kyemba sitegedde bulungi naye asobola okukola ki asobola okuntangazaamu ku Friday wateekayo okwemulugunyako n'osaba bakweregisita wazifuna zo looya kati ate yayinza okuddamu register twazisaba era ne batuddamu nga basuubiza nti bajja kuzifuna naye n'okutuuka essaawa yakakati tebanazituma okuggyako kimu kyokka kye beekwasa nti balina ze bamuweereza ku WhatsApp naye amateeka si bwe gati bwe gagamba ebiwandiiko ebitongole ebiwandiiko ebikwatagana n'okulonda bibeera nga bifulumiziddwa nga biriko n'emikono nga bisayiningiddwa nga biriko ne stamp ngeri oyo yabifulumiza akakasa nti ebiwandiiko ebituufu. Yes. bakuwadde ensonga ki bayongezaayo akalulu bakaali kakubwa leero ate leero muzize mu meeting mbeebaza nnyo bakama bange baŋŋambye nti bayongezaayo olw'ensonga nti looya wange ono yabawandiikira ne bongezaayo bongere okusomesa abantu ennonda eno naye ng'ate nze nkyali mu kwemulugunya kalulu kano kalina kubanga kaalaali si kankukutu bantu batono nnyo bamanyi enkola ya scientific wano mu Uganda ate ffe abayimbi ebyaffe biba nnyo byalaali kyova olaba abafaani abo twagala nnyo tukkirize public opinion yaabwe engeze mu kalulu kano kubanga nabo bennyini weebali babaddewo in service be batuzadde be batuleze be batubeereddewo mu mbeera yonna kanyongere okuteeka obwesiga mu bakama baffe osanga banaawuliriza okusaba kwaffe byebyo bibadde ebigambo byange singa banaagaana okukkiriza ekyo kyosabye ne balemera ku kya science sagala kuba negative kati bagamba lwaki tewazze mu debate bagiŋŋamba on short notice nze munange omulimu gwange gwa kuyimba bambukinga before ate neewala nnyo embeera eddawo nga sikuze kubanga njimitinze emirundi miki mingi ate ffe okuyimba emaama etaata kutuno tuli mu kalulu tulina okwefandingira nnyo ogenda nnoonya ssente ate zintwala mu ki mulijo nze endala kati tosobola kuŋŋamba nti ate nkansolinge ekivulu kye nakwata edda on short notice so naawe nalabawo ekituli kayananga tubuuza lwaki akalulu keeyongeddeyo ekireese akalulu okweyongerayo nze sikitegedde olw'ensonga nze mbadde nti abantu bange abalonzi bange bonna babadde bakkiriza dda nga tuli mu kulonda tugenda kulonda era nga nze neetegese kimu kugenda kuwangula kalulu kyenzudde kiri ekintu kimu nti ba opponents bange bonna batiitiizi bonna bantya saa olwaleero in fact abaddewo atambudde akoze ki atambudde agenze debates bbiri zonna tazibaddeemu which means nti yatunula ng'alaba nti aa kandekere bitemu asobole okulaba ng'akola ki ng'akulembera abayimbi sindi nga sindi ye olwaleero wano mu meeting taliwo mu debate yaliwo naye era abaana bamugaa tukola ki umulamu n'omulala akole ki n'omulala ajje so olwaleero nze mbagamba olunaku olusaliddwawo olwaleero lwe batugamba nti lwe tugenda okulonda kasa lutuuka ne lweyongerayo ngenda kwerangirira bwerangirizi olwaleero tuno tetuli mu English competitions kakati olwaleero abanigeria bonna basungu bonna bamanyi oluzungu naawe kennyini ambuuza olwaleero mbuuza mu Luganda wali badde ombuuza mu luzungu nekuddamu mu luzungu kakati olwaleero mbulirayo hits z'oluzungu mmeka ze tulina e Uganda abantu mubabuulire abantu bategeere bwe tunaagenda mu parliament katwogere oluzungu saawe no tucommunicatinga n'abantu baffe abali ku ground abategeera biki bye twogera nanti wane tulina amawanga mangi amboogera oluzungu lutugatta ffenna sooka otunyumunayogera kubanga tuli mawanga magati oluzungu lutugatta okay olwaleero kati gamba bwe nti waliwo weetaagisa nti weetaaga luzungu gwayagala oluzungu kola interview ompite ongambe nti kakati sebo addressing abantu mu luzungu oluzungu tulwogere balonzi ki abakutuukiridde abemulugunya mulimu bano bino ebintu tubijjamu okuzanya bino ebintu tubijjamu okuzanya ebintu tubitwale nga biri serious okuyimba kuno kwe mulaba kuvudde wala nti olwaleero ekintu kye twetaaga kiri ekintu eki twetaaga mukulembeze abantu abamu muli mu nzungu abalala mujja bugamba tomanyiddwa
so mubuuze ebintu ebikwatagana na lwaki tetulonze meeting gye tubaddemu babadde nga batusomesa kubanga tubadde n'ekintu ekigamba nti akalulu kagenda kubeera scientific oba akalulu akokulonda ku mugongo ekyo mbadde nzikiriziganya ne saa 100% nga nange njagala kalulu ka mugongo era tukikiriza bwe tumaliriza no embeera eri bweti nti bwe tumaliriza akalulu ako mugongo then mbadde nnyina ebibuuzo bye njagala okubuuza abantu benesimbye nawo mbuuze saa lwaki mu debates tojja lwaki ontya lwaki agambye alina booking nyingi z'otayina ati olwaleero kati ndowooza owulira ebintu bye bayita nti booking ezo booking ffe baatubookinga dda batubuukinga mu kuyimba batubuukinga mu businesses endala ze tukola naye olwaleero ekintu oba kiwadde obudde kiwa obudde nze ogwolaba ndi businessman nakola dda ndi musajja mukulu kati bwenzija mu music okumaliriza tetunaba kumaliriza bulungi kuba kyenjagala okusaba police board ntumiza lawyer wange ajja nti akaluwe baddamu okwongerayo nze kennyini ngenda kwerangirira See, we are one. Let us come together as a team. Ye bwabagamba nti online eganye tewali sente. Is there any person who say on board it yatwa abawadde sente baganye okola? So sometimes tukayane nga naye kyokayana ko kiraba naawe take away forward. Yes. Twagala basimbe emigongo naye abana abakolako waliwo akolera obwerere ebifo bya bwerere ballot papers za bwerere everything costs money. So I think what tukayana if to be realistic, to be realistic when we are saying anything. Yeah. When you talk about the budget, you know, send it to the 10 million is of the microfinance or buy and so can't you use that money because of your electoral commission, but what I know, electoral commission was financed Baba Wadeko Kasente. Tezavu the microfinance, Zavu demo National Culture Forum, the forum which gathers all domains. So that was a push okubaya ambako. Quick clarification about secretary Musasanya clusters we don't have any money that Sasanya tugenda bugenzi. Already I have a chance nti clusters already zakolebwadda. So leadership jeli already twekote kutenga fene tusonda transport tewali sente zisasanyizibwa eche yachogedde I think yasobola okuwa clarification about that nze sina sente zigulira abantu masimu nakage ne bokalaba era nako kalyawo nze ngaze sinateka muti sente ziri awo just nakola esawe na abayimbi balaba kyenkoze balaba wetutuuse so they are welcoming me with open arms. This kabondo tunakwagala bakayingiramu oba welcoming other new members on board. We welcome other new members on board. Why shouldn't we welcome them on board? Right to be welcoming. Sikabono. This is an association. There is freedom of association. Erola abantu basoka ne baduka ne bagambe byabafina eranga they were free to associate. And they are free to come back and associate, and we welcome them. Just that we want one voice as Uma, and I'm very, very happy to. This is one of the best achievements that we are having. We've gone far to inawe to sebale baina chebala bako, but to trust is that over now benyine bagenda tulonda. Waliwo bye tutanakola bingi esawa no tumaze okunganya abayimbi buli lwotandika ennyumba ng'omusingi mufu waggulu wabeera wagenda kyama so twagala omusingi tugunyweze nze for the next term I won't be here for contesting. No. Ezo sente ne weziri bazize it's for the institution not for FINA tezija ku account ya FINA. No, we just want to strengthen our association. So nga batulagirira how to do it nafe fenyine how we're going to push it as candidates nga tunoonya obululu.
ekintu ky'okwogera yakalugwenga bwe kyakuyisiza kinengeje kyakosezaamu tekirina kye kyankozesa because I'm very steady buli time gye bampamba ebeera vital to me. Actually nowadays sinaba kugendako mu west. I hope to go there mu clusters zona previously namaliriza north kati I'm humbled to inform my voters nti ngenda kuyitako mu west ne mubende naye kimanyi nabo bakitegeera yama meeting ebadde eweddeko okuddemu bangamba no short notice naye nina wenziruka mu kuziika simanyi bonna abasanga ne basanga naye kumpi nansanga tulonda ekintu kimu akalulu kabeere feya akalulu tutiikinge tukasuuleyo kuba ate n'ekirala covid yaggwawo tewakyaliwo bya scientific ebintu byonna byonna babigulagula buli kintu bakigula buli kintu era n'essaawa eno kyetuliko era tetulina kyetweraliikiridde just tweraliikiridde nga bantu tebalina ya time kyetweraliikiriddemu ko mikwano gyaffe nga tegirina network egiri ebundi bujjo egiri ekapcolwa egiri ewa egiri ekalamoja kuba ffe tuyimba Uganda yonna tuli mu mbeera embi nga tetumanyi nti ku ssaawa emu ze banaaba balonda mekati ajja kuba yeebasa ow'e Bulaaya airtime wa 10,000 ebbaasi ya 13 naye ate balanga kabako okuyimba eggulu kyanguwa wate bagamba okujjako e Kampala kuba Kampala wali headquarters z'emiziki n'ekisembayo bannange tulina okuba feya binekana kalulu ate era si kaffe k'abawagizi tulina abawagizi obabuulira ekituufu kuba bwe tunabagamba ebyo mu masimu essaawa eno tubatereko voice note kuba voices tulina nnyingi tubeere feya kuba abawagizi bagala kulaba kintu kimu ng'akalulu kagambibwa nti King Saha alidde vice president we ye gundi okubba tebasobola kubba kuba kana akalulu kali feya nti n'abawagizi kati essaawa eno ogamba etya bw'ogamba otya ne bwe kagenda mu scientific ogamba otya abawagizi mbu nno Saha tebakalabyeko mbu bbazi zino zambuse no tetwambusa bba tugende tulonde King Saha tugende tulonde ate kana akalulu bannange kabana Uganda kabawagizi be Uganda kabayimbi be Uganda singa kiba kisoboka nze mbadde ntane muchalange muwandise kuba ampagira omuntu bwalowooza nti King Saha atudde akalulu okusinziira ebigenda mu maaso abamukyama ate president azene mu meeting awulire abalala lwaki tebazze the president is all over time nange essaawa eno gana masimu kuliko anagange tuli ku time oluzungu nga n'essaawa eno I can express what exactly on my mind what I feel we are winners and we already ticked and we are celebrating chetuliko wano mwagala manamawulire mwagala ante akaviri wadosa zeka akalulu nga watusiza noteka mukala akaviri ke kanuke bayita omukolo gwa Saha gwanyuma wanja okubba tebasobola kubba kuba kana akalulu kali feya nti n'abawagizi kati essaawa eno ogamba etya bw'ogamba otya ne bwe kagenda mu scientific ogamba otya abawagizi mbu nno Saha tebakalabyeko mbu bbazi zino zambuse no tetwambusa bba tugende tulonde King Saha tugende tulonde ate kana akalulu bannange kabana Uganda kabawagizi be Uganda kabayimbi be Uganda singa kiba kisoboka nze mbadde ntane muchalange muwandise kuba ampagira omuntu bwalowooza nti King Saha atudde akalulu okusinziira ebigenda mu maaso abamukyama ate president azene mu meeting awulire abalala lwaki tebazze the president is all over time nange essaawa eno gana masimu kuliko anagange tuli ku time oluzungu nga n'essaawa eno I can express what exactly on my mind what I feel we are winners and we already ticked and we are celebrating chetuliko wano mwagala manamawulire mwagala ante akaviri wadosa zona so nga batulagirira how to do it nafe fenyine how we are going to push it as candidates nga tunoonya obululu ekintu ky'okwogera yakalugwenga bwe kyakuyisiza kinengeje kyakosezaamu tekirina kye kyankozesa because I'm very steady buli time gye bampamba ebeera vital to me. Actually nowadays sinaba kugendako mu west. I hope to go there mu clusters zona previously namaliriza north kati I'm humbled to inform my voters nti ngenda kuyitako mu west ne mubende Mityana. I'm dropping there soon. abawagizi bo baadde bayize bino ebya scientific era kikyolowooza kutokuwa abawagizi bange bakimanyi lwakuba omuzungu agamba marketing is all about consistency. So era twongera bagamba nti when you want to vote for us as secretary dial
260# awogoberere endagiriro kyekugamba. Abantu abasinga tebalina amasimu. Most parts of the areas so how are they going to do that? I don't think so. Omuntu omuyimbi yenna, seriously speaking, this is a special advice to abayimbi. Tuleme kweza mabega. Tumuvinge n'omuleme nga bwe gugenda. Bw'oba muyimbi tosobola kungamba toyina simu. So even if it's not a smartphone, ne katooki esobola okukola ki okulonda. You just dial *260# ebe kubuulira ekyokola. So tugezengako okubeera nga tujumpinga on any opportunity ebeerezeewo. So I think we can all vote according to the way I know musicians twagala ne tutambula eggwanga lyonna. Abantu bali modern yonna and they are ready to vote. Bayina amasimu ekyo tuleme kujerega nnyo bayimbi baffe bayina amasimu. Abayimbi abasinga nga waikubenda insana batibakiriza mukino kyemwalese kino COVID yagwa. Why don't you do it mugongo ku mugongo walimebeera ustaliriza? Yes, nange nandiyagadde ekyomugongo ku mugongo, but there are some cost implications. Nga watudde n'otunulira budget eya elections eyinza okuba egendanga mu millions oba bisatu. So who is there to fund? Is the government going to fund? The electoral commission tuyitiddemu era bebadde tuyitiramu. They had a budget nga nabo baagala physical elections. Naye okusinziira ku association teyina sente. We should just know that we're coming together as a team. Tugenda tuka ku level nga we can accommodate, we can do everything to do with financial implications nga bino ebya election. Gasobola obyekolera. Nekat right now we're still bringing our voice together, ourselves together, so that we can convince the world and the government that we are a team. They can support us. So mujje tubeere wamu tugere n'ekiriwo as long as Nita ekole ekyo kyennyini kyekisuubizamu, because we've been told it's a government institution which can properly handle elections online. Nabo bajja tubuulira engeri gye bakikolamu. Naye nze I appreciate era ndi musanyufu nti tugo is a step forward as UMA tugeze mu byafaayo. We are becoming big, so tugende step by step. Let's not force a baby eyakazaalibwa okudduka. Let's go step by step. Kino tekigenda leeta wenjawukana because up to now kinsaaga matindi ebintu byakwe birimu doesn't have anything putting on the table, even ebyo tubisuubira buli lwoti ebigambo ng'okola ekintu you can't move. Bwana kiwa obudde ajja kukitegera ntikiina esaawa eno si yakukaayana si yakukwandika kansalewo kusaha kansalewo kusimbi kansalewo kubitemu nze njagala bo bennyini besootinge. Okay, kisembe mutugambye kino tewali sente ne mu kibiina kya mwami Rwagadi babadde miliyoni 10 ate zo zaakoze ekikulu 10 twewola okuva lwe twatandika elections zino miliyoni 10 twewola ebola baffe kati bino obuzina tubutaddeyo twewola nga tulaba miliyoni 10 mwazeewola tebaazinawo twewola okukozesa ebintu nga bono gaba tuwole eyo ne batuwola kati kubanga twewola nga 10 zizze bwenjogera wano 10 zizze obutaba 10 ntono nnyo twasaba 6 ekikomo 6 ne twali mu 2 tusoma okugenda mu gundi zonna districts zonna tebazituwa tutuuse ku lwanagana wano endi mutuwe kye mutuwa ne baluka batuwayo embalirira temwagitwayo mu bulambulukufu mu kusooka zonna miliyoni 2 zoyogerako zali zigenda kukola kigezaako tumenyeramenyeramu byonna sisobola bikumenyera gundi emyaka gyange ekinzikiza kujjukira bintu byonna byetwayogera naye nga twabiwa forum ne tugiwa chairman Rwagadi n'abisayiningako n'abireeta mu UNCC owulidde ne bagamba nyingi ne tugamba kale mutuwe zino tusaleko kino nyingi ne tutuwa era n'okusalawo bannange okusalawo gamba tukole online tukole digital twakisalawo obw'ensonga nti mutuufu tetusobola kumalayo districts bane mutusasi kituufu kano kabondo ka Maria Gansimbi akawuma naddala mu executive ebaddeko nga bwe kigambibwa mwenna nga babagasewamu temutugatta tuba police board tujja mu nsonga tetujja kuzimulika kwawo abapolice board tumala kusala busazi kituufu police board ewolereza akabondo akaliwo akasaba sente okuva mu gavumenti nti bwezimutya bwezijja ziyinza okujja nga tebaliiwo police board yemalirira yabali ku police board mbakube mwaka falingo ndabona waliwo akaba sente
tewali akaba ssente nolwekyo ffe twebalirira buli omu alina tuyimiridde okukuma tuyimiridde okuwafa kamalize kino ekira kyetwagala okwogerako lwaki muganya okuvaayo okwongera okulaga embalirira naddala mu nsonga z'akalulu kano mukatadde online nga tabasinga bagamba kyandibadde cost friendly singa ntu bano badde basobola okujja ne bakasitinga kusikayo bantu kuva mu buli district bonna bavoters tuli bangi bannange ekyo kyo kiraga bwerazi kiri mu girazi tusikeyo bonna omanyi nti bonna bajja kusaba transport senga gavumenti yatuwa ssente nnyingi twandibadde tutulina mu kino twandibadde tugenda mu district neti yatuwa ssente nnyingi olinganga agamba woman can't sustain itself without the government so kituufu woman eri mu government tennaba right now as we speak tennaba kweyimirizawo bwensonga